okugezaako okukendeeza ku mujjuzo gw'emisango mu kkooti essiga eddamuzi liza lisala amagezi butya kino bwe kirina okukolwamu. Kati mu 2011 essiga lino lyassaawo enkola emanyiddwa nga Small Claims Procedure. Enkola eno ng'egendereddwamu kutaawuluza oba okuwulira emisango emitonotono. Muno nno mutwalira n'abantu ababanja bannaabwe obusente obutono abalowooza nti oli bwakunyaga ssente entono amateeka tegalina we gayinza kukuyambira, n'abo abanyagibwa ebintu eby'enjawulo kasitayiba nga si bya buwanana. Bannamateeka bagamba nti enkola ya Small Claims Procedure eriko ssente kwetandikira n'ekwekoma. Okwemulugunyako kulina okuba nga ky'osaba tekisukka miliyoni 10. Small Claims Procedure eno bagireetawo nga balaba nti eyinza okuba ekulirivinga abantu ababanja starting from 1 to 10 million. Mu nkola eno ey'emulugunya agenda butereevu mu kkooti awatali puliida, olwo nno n'ayambibwako mu musango gwe. Okola ogenda ku kkooti ne bakuwa omuntu akuyambako okubaga ne bakola notice, demand notice, ng'otegeeza omuntu oli nti nkubanja. Kati ogenda ku kkooti ne bakuwa demand notice, naye olina okuba ne evidence eraga nti obanja ono omuntu, sibigenda kuba bya bigambo. Ey'emulugunya ng'amaze okutwala demand notice oba ebbaluwa ebanja eri agambibwa okuba omunyazi naye waddembe okuddamu era mu buwandiike nga yeewozaako, olwo nno ne bagenda ew'omulamuzi buli omu n'awulirizibwa. Kati eri eba demand notice ne bagamba mu nnaku 14 singa oba tosasudde ono agenda mu maaso n'omusango akuwaabire. So kati singa aba tasasudde ng'oddayo mu kkooti nga already case baba bagiregisteringa dda ng'ono omwami bamusamoninga oba omukyala. Kati bamusamoninga etteeka liragira kawoza supide. Mu kaseera kano omulamuzi wasalira waani ayasobya munne era n'abaako ebiragiro byayisa eri avunaanyizibwa byalina okuteeka mu nkola. Kkooti ewuliza obujulizi negamba nti nno tukizudde ddala kituufu omuntu ono osula kuba abawuliriza mwembi. Yakuwola obukadde bwe buna obukkiriza nti mbukkiriza, wali osasuddeko nti nedda, kati obadde oteesa otya bampeeyo akadde, nja kusasulangayo ssente bwe ziti buli mwezi nga bakiwandiika. Kati eba efuuse okukusalawo kwa kkooti tekukyali kusalawo kwoli. Mu nkola eno temuli bukwakkulizo bw'amaanyi, ekigendererwa kutabaganya basoowaganye embeera ebasoowaganyizza okusobola okuggwaawo, wabula bikyukamu singa avunaanibwa agaana okugondera amateeka kkooti g'eyisizza mu kutabaganya. Kubanga kkooti eyinza okuwa judgment n'egamba okusinzira omusango gukusinze sasula miliyoni 5 ze bakubanja, sasula gundi miliyoni 5 mu bbanga lya nnaku 14. N'ofuluma kkooti n'ogaana ozisasula. Kati olina okugenda ku recovery process. Tajulira akola because recovery process. The recovery process kiba kitegeeza agenda ku filing application for execution to recover the money. Singa ababanjibwa yerema okusasula, kkooti eba erina okumusindiikiriza wakiri okutunda ku byalina asasule ebbanja. Waliwo engeri nnyingi ze tu executing, ezimu ku zo basobola okujja ne bakwata ku byobugagga byo ne batundako ne basasula. Kiraba? So yengeri omuntu eyo Small Claims procedure yaayo. Olw'obutamanya mateeka abantu bangi bafudde ekisiiri nga tebamanyi wakuddukira. Kati naawe abadde alina gw'abanja ssente kasita teziba waggulu wa bukadde 10 wadde obanja mitwalo 10 kkooti esobola okuyambako okuzibanja. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.